ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 Kristo Yesu yebazibwe, abaweereza ba Katonda mwenna abatulaba sawa yonna olabidde vidiyo eno. Tongera okubuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwebaza olw'okujja okulaba n'okuwaayo obudde bwo okuba ng'owuliriza ekigambo kya Katonda. Leero nga bwe twasembayo okulaba vidiyo gye mwasembayo okulaba, munnamawulire omukukutivu wano mu ggwanga tokipise oyagala kukyabya kati. Munnamawulire omukukutivu wano mu ggwanga, nze gwe neekakasa abasigadde simanyi kubanga nze kyemmanyi munnamawulire ayogera amazima ku bintu. Yaba munnamawulire byalabye omulimu gw'abannamawulire alina kwogera mazima si bulimba. Ate ne oba oyogera byotakakasa era olina okibagamba bw'ogamba nawulidde nga tobiinaako buki aba tobiinaako buki. Okay. Mbu oba bagamba mbu naawe obiwulira buki? Awo naawe oba obiwulira buwulizi. Kati kyokakasa ng'obagamba naye kino njagala mbagambe kiri kiti. Amanyi bye bitisibizza abantu bireetedde kale abantu obuzibu n'ekiboozi kye yawulira obuwulizi ajja n'akinyumya ng'eyakibaddemu. Ebisinga otwaza abantu nejjange oge bannaye nawe nabadde nempulira nga bagamba. Amiina sebo taata. Kakati nesamndoza kasooka kuba omukisa weyanjule kubanga leero bwe twasemberayo byonna byotamalayo byenjagala tubinja okukoonako mu maaso awo. Nali mbyogedde Sam nali mbagambye nedda baaba. Njala mbabuuzeeko nti bannaye mwali mutya, bigenda bitya, obulamu bugamba ki, yonna gy'olabira. Abalabira ebweru wa Uganda mbassaamu ekitiibwa, ate nammwe abalabira wano n'omalako puroguramu bawera ddala ekitiibwa kubanga kaddataka wano kazibumu. Oba otuula n'olaba bawa ekitiibwa. Igwe abeera ku channel ez'enjawulo naye nga za bulokole n'olekawo ziri endala zonna eziraga ebintu ebingi oba oli awo omubiri gwe byandiyagadde okuwulira, ate gwe nkuwa ekitiibwa. Njala kutandika nange leero nga mbagamba nti tewali mu nsi eno muntu amanyi buli kimu. Buli muntu alina waakoma. Buli muntu alina waakoma. So okkirizanga nnyo okuwabulwa bw'oba okoze ensobi bwe bagikugambako. Sister brother kkiriza bakutereeze. N'ekirala sorry, ogamba omuntu sorry si weakness. Era tekibangako kyekintu ekyandibadde okumpi n'omuntu ku lulimi lwe. Yes, ogamba omuntu nti nsonyiwa tekitegeeza nti kunafuya, nekitegeeza maanyi. Waliwo abakyogera nga balowooza kyakunafuya. Anti kyolabamu bakitya, balowooza wagamba sorry abange yekkakkanyizza ennyo. Naye ekigambo sorry in fact kiraga maanyi. Obeera musajja kiba kiraga nti oli musajja gumite owaddala. Ate kati gumite olunaku lumu najja ku Unique Media nga tukyakola testimony. Tuba tukyagikola neneetonda. Yes, kyengeza okulaga kiraga omusajja owaddala mbu wakola ensobi asobola atakinga responsibility n'akyetondera netugenda mu maaso. Munanze bwe najja neneetonda ku media, ku Unique Media because bagamba mbuwangobye. Anti bwe butategeera bw'abantu abamu sivumye. Obutategeera mba sikuvumye. Jjukira nakulese nga munnamawulire. Ekituufu kyola ebigambo era mbikozesaga munnamawulire kati. Obutategeera mba bannange ono si ye Sam Bujo gwe mulaba. Ono mulalamu. Leero naleese munnamawulire atubuulire nga bwe twalaba. Ateme nabe njala twogereko mu maaso awo. Kati mbale ngamba obutategeera. Oli wagamba totegeera. Tekitegeeza mbu akuvumye.
osobola okuddayo n'okola research ku ekyo kyagambye mutotegeeramu enkya nojja ng'otegeera ekitegeero era avenue y'okukyusa kati mbadde nkugamba ekya story kanguwa example nyina omusawo omu ow'ekinnansi twawulire okay nayegeemu byayonoonekera nyina medical doctor lumu yali anyumiza nagamba genda waliwo bapatient babiri mwami n'omusajja bafumbo n'agamba mbakunyumizaako lwa nsonga tobamanyi kubanga mu mateeka talina kunyumya kubaki ku balwadde twali tulina kyekitunyumyako kakikwatagana ku famire nakusonyiwa ku sababu kisonyiwo nagamba kati kankoye example nanyumiza era sibamanyi nagamba omusajja yagenda ndowooza n'ayenda n'aleeta obulwadde mu nnyumba n'abusiiga omukyala mukazi wattu agenda okudda alaba embeera tetegeerekeka agenda okwekebeza biki mu ddwaliro amugamba oli muki oli mulwadde ate yetayendangako omusajja of course teyeekanga yali already akimanyi yayoola akamazaaba n'atagamba mukyala kati mukyala n'akimanya n'amanya kyakizza mabega obulamu bulina okutambula manyi dinaayo yesinga okutta abantu baga oli mulwadde ogaana edda sisobola kulwala oli mulwadde sisobola kati yettaaba naye wokkiriza oga kati kyekyo fuuse wampekempeke buli lunaku tutambulire awo abeera ku doozi buli kaseera ogimirira buli lunaku ate ku buli ssaawa eyo weziba musanvu nesinga obudde n'abala bali babukwata bwe bati butuuka ng'oli wakuyita 7 nojja 7 munnange babukwata lwansonga balina okukuuma akawuka kali nga keebase kati obulidanga ku 8 oyinza onyumira 8 nkasituse dda so 6 kitunda wakanatera osituka 7 ng'oyongerawo doozi kyoba bagamba mira buli ssaawa bweziti kati naŋŋamba omukazi n'akikkiriza n'akola ki obulamu ne butambula kati abinyumiza ki nti omusajja teyasigala wadde amanyi mulwadde yasigala ate apepeya n'abaana abato aboku kampasi yasigala akyala abo abaagala ssente era we twajja kali keyaŋŋamba kennabaga luli wajja okwekebeza agula bwaki agula yoyo balowooza byenjogera mbijja mu agula bwa musujja kati webeekebeza negative bambi ng'oyamuwa kati kyali kiruma omukyala kati omukyala yali anyumyamu n'omusawo namugamba musawo kisinga okunnuma omusajja oyo mulwadde yaleeta obulwadde n'atulwaza nange nandwaza naye kinnuma era akyalwaza abaki abalala abaana abato kati mu kunyumyawo laba omukazi bw'ayogera ekikyasinza okumuluma so leeri wadde omusajja akimanyi yaleeta obulwadde omukazi yagaye kisinga okunnuma omusajja oyo yaleeta obulwadde naye wadde n'okuntuuza nze mukyala we anneetondere annyinyonnyole nti munnaye kyajja kitya kyali bwe kiti teyakikola yesigala kati bw'owulira obusungu oli akyabulina ku mutima naye ngaekireeta obusungu si kubamba wamusiiga obulwadde naye kumuwa kitiibwa ekyo omwetondere respect omunnyonnyole kubanga oli responsible so omunnyonnyole omugaye munnaye kyajja kiti ne bansonyiwe kati abakyala basinga balina ebatudde ku mitima naye ng'omusajja sole yokka ekkakkanya omutima gw'omukyala n'amanya nti ye munnaye omwami wange ekituufu yakola ensobi naye aneetonde kati omukyala teyakifuna kyekimuluma olaba n'akulimba akwetonda kyekimuluma nti yamuteeka ku muddagala yayonoona obulamu bwe
ne wadde n'omuwa akatiibwa omutuuza wansi amugambe amugane ni munnaye nakola ensobi nga mukyala we tu ng'omuntu gwalwaziza teyakikola kati omanye ekyo era nagamba omusawo nti kati omanye ekyo kigenda olaga byoba owulira nti omukyala bonna yabasse nga bafudde bonna yabawaddeobutwa naye neyetta kuba aba yekyaye obusungutuka ne bulinnya ne bubeera wano bweyongera wano kuba ne bumutuuka asaka butuuka kati alaba yamuleetera obulwadde teyamuwa kitiibwa nga mukyala we okusooka okwenda n'aleeta obulwadde teyamusaba ssole kyokka ate alaba akyabukola ki akyabutambuza nagamba kagifumbe evubuka lino lijooga kati awo agifumba akawo ne kaba kati weba nkoko ogirya n'ogiwulira famire yonna ne mugirya ne mugiwulira n'alekawo obutabani bwe nabuwalawo ebbaluwa banaye munansonyiwa okola ekintu bwe kiti naye tikibadde kyetaagisa omusajja ono yandwaza alekawo ka suicide note webale so sole si sign ya weakness wabula is a sign of strength kyosobola okuteekinga responsibility y'ebizibu byo n'obyovercoming naye nga tulina abantu bano tibeetonda anti waba musajja tulina abalokole wano amazima kukola ebintu ebikutera n'okuva mu bulokole bangi naye odde okugamba koti blaza nsonyiwa tebagirina abula asigala alaga nti gwe mubi kati waliwo ne baano Jeremiah nenkukola ekikyamu nga manyi Sami nkukoze ekikyamu olwokuba Jeremiah maybe yakimanya Jeremiah n'alaga tabifuddeeko yes Jeremiah zoba tabifuddeeko yakusonyiwa nekiri in fact aba teyakusonyiwa yabyesonyiwa because okwesonyiwa ekintu n'okusonyiwa omuntu byanjawulo oyinza okukyesonyiwa n'obyesonyiwa because mina bye mukola ne Sami so noga kale kiri yakikola naye tonsonyiye lwansonga tosobola kusonyiwa atasabye ekisonyi kati nze Sami mutategeera bwange n'endowooza olw'okuba yabivaako kati twatereera kinkakatako wadde Jeremiah tayombye takoze ekyo muga Jeremiah kino nakikoze ne bansonyiwe okitegeera okay kale tukoonye okwano nawali okusobola okubaako manyi information tubana nyingi ate bwe tubeera ne Sam bagamba tuli basanyufu by the way bw'okola n'omuntu nga omwagala ate nga naye akwagala ensoko tezisobola kubula neera abaŋŋaano oseka era singa mubadde mulaba vidiyo zange vidiyo ze nakoleranga nga nkyali mu muyembe gwange era bakompulinga mulwaki siseka oba serious mbeera serious mulwanga mbasina gwe katoseke nani n'omuyembe so leero Sam twamukyazizza okubanga tubaako bye tuyigako omanyi kyandibadde kirungi ng'omuntu tajja gy'oli wabula ng'olina kyalina naye nga okukikuggyako tokita nga omuntu yandibadde ajja gy'oli Sam nga alina kyayagala okufuna munda mu ggwe naye waliwo abantu ababeerawo naga akambeere ne Sam ono olw'ensonga nti olina kyoyimiriddeko singa onaakita naye akaweddemu ngadduka kale ate mumuwamu omuntu najja ng'alina kyalina naye nga ate Sam yakikutte naye nga dda Sam aveewo najjewo ekiki nga Sam tana kyamwetaaza talina kyeyetaaza Sam kaweyo kasitoola akamu katono nnyo tugende omusajja omugenzi tamala emirundi siniya oli yasooka nagamba oyo omusajja namusikangana mu nsi y'omwoyo nga bwe twakyogerako alina ka statement ke yakola yakaliko ali ku basiraamu n'agamba nti omusajja omu yayingira mu muzikiti n'alomba kutuba eriwa nga bw'anaabeera bw'anaayimirira kati kale nga bw'anaagamba musumba ayimiridde ku kituuti kyekiriga kyabwe n'alomba kutuba abasiraamu nga bangi bajjudde mu muzikiti n'alomba kutuba nambuza nabanga wulira kibakutta agenda okulaba omwafuluma bonna ne baggwawo newasigala wo ng'atudde namugaga lwaki osigaddewo tamala yagamba naye musajja gwe mu byonna byenjogedde byonna byowulidde kiki ekyamagulu ekyamagezi ekikusigazza wano oyimiridde namugamba odde oyimiridde ku musaalo gwange nindoveeko okumpe ngende nange nakalaba
ekinkuumidde nange lwaki nkyali wano oli ku musaalo oyimidde ku musaalo gwange ate sina menyinza kusindika guva ndiza oveeko mpe ngende. Mirundi yali alaga ki? Era agezaako okulaga nti eri abantu ageza kulaga nti eri abantu nga just waliwo abantu abayimidde mu bifo nga si balina okuba naye olw'okuba nga bayimidde mu kifo bali kye beetaaga kyensonga lwaki bakoze ki bali awo naye nga tebeetaaga kuwulira waali naye alina ye kyayinda ekintu kyagende omusajja omulina omukyalo omulina naye ng'ekimuteese waka awo teetaaga gwe just yeetaaga kukuza buno bwana naye ng'alina ate gwalina ebbali just buliwo nga kijinja era bw'okutuka n'ofa si ekizibu ki nakyogeddeko ekyo ne ŋŋamba video zange ezimu nagambye nti ekintu kyonna kyonna gweoba mukyala omusajja kyasobola okufuna ne woba toliiwo tekikweyunyuzanga hano wakubye nnyo tekikweyunyuzanga lwa nsonga awo tewaba bufumbo omu ku babiri agumye bugumi oli mwana wa maybe oli mwana wa oli maama w'abaana be bakuze ate era bamaama abo balina bingi bye basiika bye batasobola kwogera nga bw'oyogeddeko mu bubaka bwaffe buli obwasooka n'ogamba nti esaamu musumba ogaa nti musumba oli nono abo bamufa tokwatako nga tokwatako ate ono oli omulengero oli bamukyala musumba abo bamami wa musumba nabo tokolaki tokwatako. So Samu olunaku lwaleero emabegako twasembayo nga waliwo ebintu ebitaano byeyogeddeko ayala kunkubya si kukubya naye njagala just walina information ennungi kuba oli muna mawulire olina ebintu ebitaano byewasemba oyogeddeko mwalimu gavumenti netubeeramu n'amasomero tubeeramu n'amakanisa tubeeramu n'okunoonya sente nnyingi ezabutatadde olw'ettajeti y'abaana abato system nga bwe yali etambudde byali bintu bitaano bwe mbanzijukira ebintu ebyo njagala batumenye naye ng'okusinga tumenye nga tuyingira kanisa kijja kitya okubanga mu kanisa eya Katonda ejjudde amazima ebulira obutukuvu abantu bangi basumulukuka lwaki ate yewalabikira ebintu by'ebisiyaga bwe biti ebisinga kubanga tuzze tubiwulira mu mawulire tugundi yalidde mu n'ebisiyaga n'owulira obutambi obwafulumye n'owulira kiri awo tusikutandikira awo ekisooka ojja kunzikiriza maaso eyo ojja kunzikiriza nyingizeemu n'ekya media wanayogera bitaano bitaano ne media yalimu eri naye kati nga ntandika discussion eyo wali weewuunyizaako nti abantu abasinga okukola ebintu ebikyamu mu ggwanga lino baakulira mu kyaki kaddemu abantu abasinga okukola ebintu ebikyamu mu ggwanga lino baakulira mu kyaki ate lwaki abantu abasinga okukola ebintu ebiswaza kati mu ggwanga lino baakulira mu kyaki nga ye yabalera gye wandisuubidde nti nga yabawa musingi ki gye wandisuubidde nti oyo waaba yakulira mu kyaki yandyeyisizza waati naye neyeeyisa mu ngeri ndala nnyo etakkirizika nti yakulirako mu mikono gya Katonda. Okimanyi abayimbi abasinga aba secular bemugamba nti bayimba secular anti wange gye njogera nga munnamawulire bonna baakulira mu kyaki bayimbanga mu bazita ki worship choir worship team praise and worship ku bitundu okimanyi abasajja be bakubanga ennanga olumu mu kyaki okimanyi ba producer bonna abaproducingire ab'ensi era mbu abakuba eŋŋoma eziriko akuba tune babiyigira mu kyaki abasinga kyaki yevaako okubanga zimba manyi bagenda eyo twalina nga bavubuka ngo balabe eyo ku nsozi balinga ebigambo bakola maloboozi talina nti biva eyo kyaki ye training bwetyo mu training abaana abo bamala kutuuka eno waggulu ne bakyuka lwaki nkugamba wentyo
Tukyogera nga kinene. Yes. Anakugambye ng'onaba ofunye ng'obudde tujjanga ne tunyumya ku bino ebintu. Kyaki ng'ate mwe muva abantu abakola ebintu bwe biti. Anti nyiza obba kumenyera. Kyogamba kati emiti gye tuli mu kulaba ensigo ze tulaba zeno zaatandika okuvunda mu kanisa. Kyaki? Yabawo ensigo enfu. Olumu eba nsigo ya kyaki enfu. Olumu betukkiriza abayingira mu kyaki. Omusumba kale omusingi mutuufu naye alina be yakkiriza ne bayingira mu kyaki. Bebaluwaabwe. For example, bwe tolirayo abagamba nti gwe jjangu osabe. Oba ofaanana otya, oba ofaanana otya jjangu osabe. Oyambadde otya jjangu osabe. Mbawulira yabo bangi. Ecupa y'omwenge y'owozze nayo. N'oyo abamanyi. Gireke mu gundi mu mmotoka oyingire osabe. Ekyo tekyandibadde kibi. Kubanga ffenna tulina okudda eka. Oba ofaanana otya, oba ofaanana otya. Bwe kiri. Obuzibu buva wano. Bw'oba okoona. Muntegere bulungi temugamba biki. Bye boogera bituufu. Jangu nga wooli. Mukama anaakukyusa. Mukama akukyuse. Oba mini ye efaanana etya, jangu gyambale jangu. N'akirina n'eccupa ya bbiya bamukkiriza. Oba eccupa ya bbiya ogirina giteeke ebweru wali, jangu ng'onywedde. N'oba otamidde yingira kyaki. Obuzibu buva ewantu wamu. Kusanga ng'obadde mu kyaki emyaka 4 5. Naye ng'okyayambala nga we wajja. Mu myaka gye wajjiramu. N'enjiri gye wawulira. Ne kakati okyalinga buwuli. Kitegeeza ebintu ebyo bibiri. Either akusumba akulemeddwa. Nga akulemeddwa oba enjiri eri mu kyaki eyo nkyamu. Bibiri. Either omusumba w'ekyaki eyo akulemeddwa. Ayogera ebituufu naye goli gogaani. Oli gumite. Gumite, oli solid n'endowooza yo. Oba akulira ekyaki. Ayina omusingi mufu. Omusingi mufu. Gw'oli mu kufiidingako. Yes. Kubanga Bayibuli egamba mbu omuntu kyalina kyagaba. Tosobola kugaba ky'otalina. Tosobola kugaba mutwalo nga toyina 3,000. Kitegeeza ojja kuwaako omuntu olwo nga so osigaze 2. Exactly. Kati lwaki kiri nkikulaze bonna ba kyaki? Lwa nsonga kyaki kyekiddukiro kya buli omu. Naye kimanyisaamu ekintu ky'oli mu kwogerako olwaleero ti abantu bonna abasobeddwamu bizibu abalina stress babbyeko amataka gaabwe baawukanye n'abaami baabwe babadde mu mbeera ey'akazigizigi balwanye ewaka bamukubye eriiso katono balijjemu bonna baddukira mu kkanisa. Kyaki kyekiddukiro. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu. Ago ge mazima. Wuliriza, nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu. Gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo. Byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omu kisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 bisatu 67 bisatu 62 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions.
kati ate bw'otugamba nti ate ekkanisa kyekiddukiro kakyova olaba olw'okuba nga kyekiddukiro gye tulina okunoonya emirembe n'okunoonya obulamu nange Sami wenzaala akaana kange njagala nkatwale mu kyaki kakulire muki mu kyaki mu Katonda mu kyaki kyova olaba bonna bonna kyenkugambye kyekiri kyewayogerako anti ongambye lutemeeteme njagala lutemeeteme ebintu ebyo bita kati omwana yenna n'oyo ali eyagala omwana waakulire mu kyaki amazima gali ntwagala abaana baffe okulira mu kyaki naye ndowooza oba kyaki okulira mu Katonda waŋŋambye njogere nga munnamawulire yogera nga munnamawulire kati ebyokutemaatema kyaki yeeriwa gwe kyaki njagala tusooke tutemete wenjogera kyaki bategere kyeŋŋamba kati weba nakitegeera Jeremiya amanyi ebyomwoyo nakyo ojja jjo batemeeteme bana ekyaki yeeri kyaki si bizimbe naye oyo ali eyandaba ebbanga ly'obuweeredde obubaka obwo ate nga bwe butuufu nzikiriza nange kyolaba nze tondabanko nti ngenda buli ku makyamu ngenda ku kyaki ondabyeko sikulabangako era waliwo yaŋŋamba nti omusajja mukafiiri kituufu okibanga okugenda ku kyaki kiraga obukafiiri nti buli ku makya ngenda ku kyaki ndi mukafiiri okibanga buli ku makya nti buli sande nina gye nkuŋŋaanira buli sande kyaki yange yeeno musumba wange yoono okibanga kiraga obukafiiri ndi mukafiiri kubanga gwewo wamumanya nze byange mbimanyi owange mumanyi engeri gy'akolamu manyi engeri y'omumusabamu tontegeerera ennaku zino akaliro kangi akaki naye sijja kutwalayo sooka odde wali so kati mbadde nga ebbanga ly'obyogeredde ne bawulira abamu babiwulira naye tebabitegeera abamu babitegeera ne bagaana bugaanyi bwaliyo era baba balina kyaki zaabwe ngera abaana be bonna bali eyo nze ninako omukyalo omu eyaŋŋamba nti abaana bange nyina gye nabalekera musumba bakulire mu kyaki ali ku kyeyo eyo ate nga bwewulira kyekikolwa ekirungi okitegedde kyekikolwa bw'okiwulira manyi waliwo ebiseera ebyatuuka nga bw'ogamba nti endagaano yange nakiteresa musumba ngolaba eri seefu naye kati gimu ojja kakasa okitegedde kyokka nga oyaŋŋamba ebyo ti abaana yabalekedde ki musumba agenze ku kyeyo omulundi gwakumeka gwakubiri ogwasooka era yabalekera musumba ne ssente ng'aziwa musumba agenda okudda nga musumba talinaawo wadde n'ekikumi ng'amubbye kati kuno yafunye omusumba omulala ndowooza gwe yeesiga yazzeemu the same mistake yazzeemu era kino kyekitya mukama yeebazibwe amiina so kyaki esebo buli omu gye yandiyagadde obeera ffenna obuzibu bujja biki ebikolebwa mu kyaki zino eyo nno pointi nkulu saamu kubanga olaba abantu balina bye balaba mu kamera ne waliwo ebitoogerwa bannamawulire bye musinga okulaba ne mubijjamu mu mawulire bijja kuleeta obuzibu noba ogenda kukikola nojjukira ewuwo nogamba najjukira kawalako omusajja yampise yampadde yampise twali wano nga twogera mabegako off camera noŋŋamba nti waliyo abasumba nga takkiriza baana begenda ku kanisa eyiye era nga takyagalira ddala lwaki amanyi emize egikola ki ngaera awali bedimansita badirector b'amasomero ng'essomero lirye tatwalako naye ate abaana be si we basomera walala kati ffe bano abaffe obawabiki nga babo byotayagala kuwa babo so ekintu kino nga yena agamba era off camera nti abasumba pulira abagamba oyo muli wa bisiyaga oli muli wa bisiyaga oyo
abasumba abasinga bonna ebasongamu engalo tebalya bisiyaga nga bo. Mbonga bo nti ng'omusumba yennyini nti abirya. Excuse me. Naye wadde tabirya amanyi ebigenda mu maaso mu kkanisa yeeyo. Kakati Sam ngenda kuwa chance. Njagala ogereze ku nze. Gereze ku ggwe? Gereza ku nze. Wadde kibi naye njaguma. Musumba Jeremiah. Atuuka atya ku sseeryo? Okay. Kati Musumba Jeremiah atuuka ati ku ssa. Kiyinza obaamu kiwanvu mu neeba ndoza bajja. Njagala okinnyonnyola tekina buzibu. Musumba Jeremiah akeera ku makya. Mukama n'amuyita. Okuweereza. Nze nzikiriza bonna abaakyuka abasinga. Baatandika bali ku musingi mutuufu. Era bwe kiba. Naye olw'okwegomba kwaffe okw'omubiri olumu ne tukola ki? Ne tuwaba. Kati Musumba Jeremiah atandika obuweereza amazima mu Kristo Yesu. Bwe kiri. Era nga mukitegedde. Era nga tuli ku ki? Ku kituufu. Ogereza ku nze. Bana bino bye muwulira. Tugeza bugeza. Kubanga ennaku zino basajja ba Katonda bw'omwogera bazibu bakutwalirawo naye kangereze kono. Gereza ku nze. Bye ngenda okugerezaako. Si birungi naye kitwale nti sofa manyaba basatu engeri gye bagendamu mweno bino bye ngenda okugerezaako. Era mbawulira bye basongamu engalo. Aba basatu. So kitegeeza aba basatu. We babo nasobola bitegera n'okubiŋŋamba. Si be basatu bokka abayita mu mbeera nakiza gye bali abaala bangi. Baali gye bali bangi. Abaagenda mu mbeera bwetyo. Jeremiah otandise pasita. Buweereza butambula bulungi. Omulabe kyasinga okuba nakyo kye tulina otegeera. Omulabe alabira wala because ye asiiba mwoyo. Gy'asula gy'asiiba. Olumu tukoonayo bukoonyi. Mukama gwe kajjaga yafunye ekirooto. Oli gy'asiiba. Kati asobola okutegeera nti Jeremiah oyo ajja kunfuukira ekizibu myaka weegiti. Katonda byagenda omukozesa by'amaanyi. Tukoze tutya? Wamma bw'oyogera bw'otyo. Sitaani yajja alaba abasajja ba Katonda. Emabega yonna ne Yesu. Bamulingizaamu akati niwe kati nagati. Oyo mwana wa Katonda. Ba Musa baabalaba nti oyo ajja kuba bw'ati abaana baliwo babatu. Kati omulaba alaba. Joseph oyo ayinza okunfuukira ekizibu musule mu kinnya. Weebale. Akiwulire. Kati alaba. Ebintu bya mulabe byakwata mpola. Tapapa. Ekyo njala nkibagambe tapapa. Kyova olaba nakugamba luli nti Kasiri omumanyi. Kasiri asiri Alan mumanyi. Kojja. Musanyusa. Kimanyi. Kojja. Negali atya. Jali mulungi Alan. Alan bamuyisa mu training yonna akunyumiza. Ye agamba bamuyisa mu training yonna nga wakukola byalina okukola eba mu training. Mu myaka gya 12 kagitandika. Naye yazaalibwa sijjukira mwaka. Naye ng'egyo emyaka like 20 plus emabega. Okategedde? Nti omulabe yamanya nti neetaaga omuntu okwesa mu gw'20,000. Nkikoze ntya? Yazimba Alan kuviira ddala mu lubuto. Maama wa Alan anoonyeza omulenzi abuze, kugenda mu ssabo, kumuwa luzaalo, kuzaala Alan. Naye nga gwateekateeka ka baby Alan kano. Kangu kumukolera mu after 20 years. Agenda kutigomya. Okuva emyaka ameka? 2. Kitegeeza okulaga ebintu bye kyanaakola leero. Akipulaninga. Kyanaakola enkyata kipulaninga leero. Aba yakipulaninga dda. Exactly. N'asimba emiki. Emirandira. Kati waalaba brother Jeremiah n'alaba ajja kumufuukiriza ampulaningira kati. Jeremiah nenga byagenda omupulaninga. Wanaateeka pulani ye mu nkola. Nga Jeremiah ayinza oba amaze mu buweereza emyaka nga 6 ku 10. Samu nakano kankajjewo. Gwe n'atulaba kino kibali mu kungerezaako kye baagereza ku musumbawo.
era kyekitambula ono akiyisa wala okusobola okufunamu message nekibagereza ku nze bwe kityo bwe kyatandika ku musumba yes gwoyita daddiwo gwoyitaani bwe kityo bwe kyakola ngereza kyobola awo tunya abasajja bakatonda be tutunuulira enjiri yaabwe ey'emyaka 10 emabega neeno si yeemu n'ennyimba ziri ozigeraganya ne zino tukanogane waliwo ekyakituufu okategedde lwansonga omulabe alaba kutugambye asiiba muki n'omwoyo gwe weekoonayo bwekoona era gyema nkulaba nnyo wano kwa mazima neri gye tubeera ku Unique Media Mukama yampadde okwolesebwa si kwa buli lunaku akuwaddemu naye okwolesebwa okwo kwakuwa naye nga kyakugamba akuwaddemu naye nga wadde akuwaamu akulabula nagaa naye kakati bw'obeera mubiri beera bwoti bw'onaabeera bwoti nange nja kukulaga ki kati nkubuza ekibuzo nziremu Katonda okwolesebwa kwakuwadde olowooza omulabe takulaba aba akulaba weebale kati wotaba n'amaanyi nnyo kusaba nakukkiriza bya Katonda okwolesebwa okwo ne baba Katonda yakulaga nti oliba w'amaanyi omulaba asobola okukukuba kubanga nze nzijukira Saamu nina omuntu gwe nabuulirako enjiri yalina kanisa emu gye yali avaamu nga musajja wa Katonda akola ebyamagero abantu bagwa abantu bakola ki kati ne musinga kano mubuulira enjiri ne mubuulira ku njiri naye ekiro ekyo musajja wa Katonda yannumba nebuuza musajja wa Katonda ate kiki nangamba lwaki ontwalako abantu bange ne kano kankoogere gwe wenna avaayo n'ogamba Mukama yakuwadde okwolesebwa katugeze ku musajja waati mbwakolera sitaani Jeremiya akolera kangeze ku Jeremiya yewange Jeremiya akolera sitaani Jeremiya akola biki amazima gali weegati akabonera akasookera ddala akotegeera nti message gye wayogedde ya Katonda Jeremiya alina okulumba mwoyo mukubaganemu bwekiri waba Jeremiya kituufu akolera sitaani era wazembu n'omu-exposinga n'oyogera obubaka bwe era n'omwabya tebakira kwabya Katonda yakulaze ekikakasa nti Katonda yakulaze Jeremiya alina okuzza omuliro ebyo byowulidde oba ebyogeddwamu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe